Kale mwena bali ku mukuto gwa Desktop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate namwe abali mutala wa mayanja mwe bali kubanga ate mutugobere ennaku z'omwezi zino 29 omwezi gwa 12 Mukama tukwebaza kubanga otukuumye nga tukyali balamu ekitiibwa kisho n'amatendo gago n'akaseera kano twaniza okubeerawo okwo mwoyo omutukuvu otulungamye era twenyeka mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina. Kale eri ku Tish TV banaye tuli mu kusaba na kusiiba nnaku 3 kuva nnaku z'omwezi leero opaka ate ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa January 2024 tuli mu kusaba n'okusiiba, so osobola otwegattako ku Tish ate ebintu bisobola okuba nga tebitambula bulungi. Kale olunaku olwo njagala twogere ku obubonero bw'olabirako nti waliwo omuntu eyatwala ekifaananyi ekyo okukikozesa mu ddogo olukuloga oba ekikozesa ekintu kyonna ekyekuusa ku kuloga. So waliwo obubonero bw'otukesa n'otandika okuba nga obuyitamu, so buli w'obulaba manya waliwo eyakusooberera somewhere waliwo gwe wawa ekifaananyi ate n'asobola okuba nga akitwala mu bintu ebya kalogo kawala kalogo kalenzi ebintu bitasobola kuba nga tebitambula bulungi. So obubonero buno bulinga 15 bwe njagala tulabe, then kasita obulaba genda ku maviivi osabe, teri kitasoboka mu maaso ga Katonda, buli kimu kisobokera ddala era Mukama waffe ye asobolera ddala okuba nga akuyisamu eyo embeera. So akabonero akasooka kwe kubanga olwalirira buli ssaawa oli muyi taasuulewo taasiibewo yali ku mumwa nga n'obulwadde obukuluma tebasobola bunnyonnyola, mu luzungu kye bayita sudden and unexplained illness. Tebasobola kunnyonnyola kikuluma naye nga amazima buli ssaawa obeera bubi nnyo, buli ssaawa oba bubi nnyo, naye bakoze scanning bakoze tests buli kimu naye tebazuula kikuluma. Wali abantu abalina omutwe ogw'olutentezi bagwita bagwa lutentezi, omutwe ogutawona naye ng'ate gumuluma kaseera guyinza okugera ssaawa nga 10 nga buli lunaku kasaziwera ssaawa 10 omutwe ogwo gukulumaaluma. So gwe omutwe teguba gwa bulijjo, kabonero akalaga eddogo era omuntu ayinza okuba nga yakola ki, yakozesa ekifaananyi ekyo. Waliwo ekiyita mysterious pain that resist treatment, obulumi obutategeerekeka naye ng'ate n'obujjanjaba tebukola ki, tebuwona. Ekabonero akasooka. Kabonero akokubiri recurring nightmares, ebirooto eby'entiisa ebiddiŋŋana nga buli oweebaka ofuna birooto bya ntiisa. Oloota ki? Oloota bafu, oloota misota, oloota oli ku lumbe, oloota bakuziika, ebirooto oloota zi vampire, oloota zi mermaids, oloota oli mu kibira kijjudde enzikiza obuze, oloota bakusibidde mu nnyumba oba mu luumu naye ng'ejjudde enzikiza. So ebirooto by'olina si birungi nnyo, kyenkanidde awo era ogenda okuva mu kirooto amazima nga naawe olabira ddala ojjudde okutya okutenkanika. So buli wofuna ebirooto ebifaanagana ng'ate birikaalinga oba nga biddiŋŋana naye nga bisonga ku message emu, kabonero akayinza okulaga eddogo oba omuntu ayinza okuba nga ate yakwata ekifaananyi kyo n'akitwala ku kyoto ky'omubi. Bali eddogo gye liri si byakusaaga, gye liri era likola eri abo abatalina Kristo Yesu. Naye obanga olina Kristo eddogo gye liri naye terijja kukukolako. Kale namba ekyokusatu, financial troubles, ofuna obuzibu mu byenfuna. Bwe watandika okuba nga ofuna ebizibu mu byenfuna, okola losses, gwe buli lunaku okola loss ku mulimu gy'okola, omwezi gugenda okuggwako nga babanja ggwe oba ng'osigazzaayo just emitwalo nga5 nga buli okola ensobe, buli lunaku okola shortage, baba bagiyita shortage, okola loss mufo ky'okola amagoba. Bizinensi etambulira ku loss, gye watandika nayo $10,000 kati oli mu $3
Januari yali ya milioni 10 kati December ya milioni 3. Otunatukira mwaka ogujja akate ng'eweddewo ng'otambulira mu losses zokka oba nga tosobola kuwangaalira ku mulimu. Job instability, gwe obeera omulimu ogubeerako katono dakiika emu oluusi weegoba wekka nga tebakugobye ne weegoba. You feel uncomfortable. Ogera omuntu ogulirako mirembe oyanga omuntu agamba genda vaawo genda gugula mulimu lekulira okitegeera. Job instability noweegoba oluusi okolawo mwezi gumu ne bakugoba, myezi 2 ne bakugoba, wookoze nnyo kati myezi 3 naye nawo ogenze tebakuwadde wadde 10. Endwadde nga zo mu bulamu bwo zaafuuka ki baana baliwo olwaza ate obanga omwezi nga tebanakuwa salale tolwaza naye salale omusale guba gunaatera otuuka banaye mukyalo masimu buli saawa obulwadde mukyala avaayo ku kitanda omwana addayo omwana avaayo goddayo. So okulwaliriza okwo mulaba abayagala kuba luseke mu byenfuna byo abinyunyunte buli kofuna kaba kagenda kugwera muki mu ddwaliro. Ekirala okuwola naye nga tebakusasula n'okwewolaawola. That is another problem eyinza okuba nga eraga nti olwo bitatambula bulungi omulabe ali busy mu bulamu obwo. Ekyokuna relationship troubles, ofuna obuzibu muki mu relationships zofuna. Guno just 2024 yokka 2024 obadde mu relationship nga 10 bonna abakusuubiza teri atu bonna bakulimbye nebwo buli ajja olawuza mutuufu musobola n'ofulumya kaadi asobola n'okukyala n'ebikomaawo n'afuna akabenje ne bamugoba ku mulimu ne wabaawo ebintu ebituukawo ne bitta relationship. So oba olina obuzibu mu relationships buli gwofumba ogenda ofuna wati omusajja awulira omwagala muteesa ogenda olaba ng'ate mufumbo. Buli chance ejijja nga gwofuna mufumbo akulimbya mugenda n'okuwasa waayo kumbe musajja ki. So oba ofuna obuzibu mu relationship ne mu maka manya omulabe yandibanga yakola ki yandibanga ate alina point of contact adala ekifaananyi gyali kubanga ate akozesa. Ekyokutaano tulina unusual animal behaviors. Unusual animal behaviors. Omanyi ebisolo byebikyasiza okubeera sensitive mu nsi ey'omwoyo. Ekisolo olabe kisensinga nnyo omulabe bakitegera mangu nnyo omulabe ali mu kitundu. Enkoko, mbuzi ebyo byo bitegeera nnyo mangu. So buli wootuuka ebisolo bikaaba buyita enkoko zikaaba embwa zibogola buli kimu kikulabako kibogola bubogozi kikaaba bukaabi manya waliwo ekizibu toli wekka waliwo kye bakwambaza. So kati ziri ensolo teziraba gwe ziraba kiri kye bakola ki kye bakwambaza. So obanga oli mu bulamu ofaanaganako weebutyo ebisolo buli wootuuka bikola ki bikuba noise manya waliwo obuzibu eddogo liba likola mu bulamu obwo. Ekyomukaaga strange objects found around you. Otandika okusisinkana ebintu ebitali bya bulijjo bugumbagumba byoya sanga ate mutwe gwa nkoko ebintuntu era gwabisanga gwabiraba fulumye bweru kino tambula ogwa ku magumba otambula osanga ate empiso bagifumisa ate mu ntuntunu oba muki. So ofuna otandika okulaba ebintuntu ebitali bya bulijjo bino bisobola okubeerawo mu kirooto ne mu buliwo byonna bigenda okwogerako lwa byendikuwa. So buli wobanga otandika okubanga osisinkana otomera ebintu ebitali bya bulijjo ebitali byangu byakulabaalaba emanya nti waliwo obuzibu ate mu bulamu omulabe waliwo bwakozesa okuloga naye nga atakozesa kifaananyi ekyo.
ekyomusanvu tujja kulaba constant fatigue and lack of energy. Buli saawa obeera mukoowu, buli obeera nga buli saawa oyongo badde toyina amaanyi, okitegeera, buli saawa toyina amaanyi, owulira nakanyama akuluma, omubiri gukuluma buli saawa, akakabonero kaddogo. Ekitali kya lumu abula ogenda nga ate kifuusa kitondotondo. Manye bitera beerawo ng'okoze nnyo oba naye nga gwe buli lunaku kitandisa okubeera ekya bulijjo kiddiŋŋana. Persistence, feelings of exhaustion. Buli saawa okubeera ng'okooye, oli mukoowu buli saawa. So buli obeera mu obulamu manya eddogo kifaananyi baakitwala. Ekirala unexplained accidents or bad luck. Wali abantu nga yo buli lunaku afuna accident, ng'era wamalako wiiki nga tafunye accident ogw'omukisa, at least yeesala olugalo. So buli abantu nga bo buli kabenje abeeramu, buli mwezi afuna akabenje, at least yeekoona olwala ne lwatika, at least yeesala, at least aba atambula ne bakasuka ejjinya ne limukuba nga gwe oli victim. So buli obeera mu bulamu bwe gutyo nti buli kantu konna akabi obeerawo kakubeerako, olina okumanya nti waliwo ekitatambula bulungi era olina okuyimirira osabe ate eddogero live mu bulamu bwo. Ekira feelings of being watched or unseen presence. Okubeerawo n'owuliranga waliwo omuntu akulaba, waliwo omuntu akugoberera, waliwo omuntu akutambulirako, waliwo kitali kya bulijjo w'oli, ng'oli wekka naye nga muli owulira kino ekifo ndabika sirinze ka waliwo ekiriwo, okitegeera. So buli obeera mu bulamu obwo nga wali abamu nga teyeebaka kiro nga tekuli bbalubu, nga teyeebaka abantu gaba gaagala mutuga, okitegeera. Aba kuba n'enduulu mu kirooto, ebyo binightmares, kuba enduulu tontwala mukagundi ani ali kutwala, ndozo kagamba ndose jjajja nga ntwala, jjajja yafa dda oba maama yafa dda, okitegedde. So buli woolera nga nyumba oli abeera nga mu nyumba awulira tali yekka, amazima nga awulira azifu waliwo omuntu akola ki, waliwo omuntu atambula, aba muwulira n'ebigere, muwulira n'enswagiro, okitegeera. So buli obeera mu mbeera bwetyo manya nti eryo eddogo. Ekirala change in personality. Bambi obulamu bwa bulijjo bukyuka kuba embeera zo zikyuka. Abantu embeera ze badde bakumanyiramu nga ndala, kati nga essaawa zino weenyiizanyiiza mangu, buli saawa oba munyiivu, buli saawa obeera depressed birowoozo, buli saawa obeera oli munyiikaavu, okitegeera, nga tewali na nsonga y'amaanyi gy'osobola kuwa nti lwaki olimu eyo embeera. So baali bamanyi nti oli musanyufu buli saawa, kati saawa yonna oli munyiivu, okitegeera. Gwe baali bamanyi nti oli muntu w'abantu, kati saawa zino obeera weka tokyayagala kumanya, okuseka kyamagero naye nga buli saawa waliwo weesekera. So eryo liba ddogo mu bulamu. So buli olaba nga abantu tebakyakutegeera nno, batukanisa naga naye gundi tetukyakutegeera kiki, abantu tebakyakutegeererako ddala, omanya eddogo. Waliwo eyakola n'azannya n'ekifaananyi ekyo n'akitwala mu ssabo. Ekirala trouble in sleeping, funa obuzibu mu kwebaka. Bano baba beebase gwe otulo otuganye maaso myamyamya otunula, abantu beebase gwe otunula, okitegeera. Abantu baba beebase bw'oli mu kulwanagana na bikutuga, olwanagana na misota gikugoba. So okwebaka kufuuka ekizibu. Abamu balina ne sleeping styles eneebaka etali ya bulijjo, oli neebaka ng'akunaamiriza waati newomutereeza addawo. Abamu beebaka ng'ebigere babiwanise mu bbanga bati
ne obiza wansi abizaayo. Abo be bakanga beegadde kigere ekimu kiri eri yina yeegadde. So waliwo sleeping styles eziraga nti waliwo ekitali kituufu, enneebaka eziraga nti waliwo ekitagenda bulungi mu bulamu bwo. Gwe tosabitegeera kuba oba weebase naye ate abakulaba ebatalina naye gundi ono enneebaka gye yeebakamu si ya bulijjo. Abo be bakabameketa amanyi ekiro kyonna okabana kyekige tosaana kwebaka eringa alina byali ekiro kyonna. Kale ekirala okwerabiralabira gono kakuba abantu basobola okuloga ng'ebintu byokka bisobola okuyamba ebyamagezi obyerabira ne bagamba interview ya leero noweerabira ojjukira nkya nga yayiseeko daga okimanyi leero mbadde nina interview somewhere olunaku lwesa nagamba nsinkana olunaku weeruti oba kiraya nti noweerabira ojjukira byayiseeko dogwemukwagala nze nakulinda nga sikulaba. Okwerabiralabira unnecessarily akyokka ebyekisiru tobyerabira, ebitakuzimba tobyerabira, naye bino ebisobola okwongerayo ebyo sitaani abireetera okuba nga weerabira kubanga baba bakwambaza ekintu kitali kya bulijjo. Ekirala love to move, talk, live, stay with the animals. Olaba omuntu nga abeerawo anyumya n'ebisolo, omuntu nga anyumya n'ebisolo, omuntu ataaganya otambula n'ebisolo, okitegeera, omuntu ataaganya okubeera n'ebisolo ebitali even bya bulijjo okubeera nabyo. So olwala omuntu abeerawo atyo, abamu ng'asula nabyo mu nnyumba, nfujja bisuza eri mu ffumbiro, ye ng'ate bimunyumira nnyo ng'asuze nabyo mu nnyumba. So olwala obubonero obwo ng'omuntu ayogera nnyo n'ebisolo, olaba omuntu alina embuzi ayogera, alina ente, alina enkoko, buli ssaawa noka naye gundi yabaaki. So ogwoyiza olowooza alaba mbuzi, ye aba alaba muntu, gwe alaba embuzi. Kinga n'abantu abaleepinga ebisolo baba beebaka n'ebisolo. Gwolowooza yakutte ente, olowooza yagirabye ente, yalabye ekyana kiwala ekinyirira kirina ebbeere liti tutu ekibulawuni kisheeshe, ali yalabye musheeshe gwolaba nte eyo gy'olunda. So gali amaanyi galina engeri gye gamuwunza. So abamala kukwata oba omala kikola poliisi ekutaddeko empinga gali amaanyi gakuviirako mudda mu buntu nokani bannaye kiki ekyambaddeko yani ogaba ne mu nsonyiwe saategedde oba byazze bitya naye nga ate kituufu abatamanyi wabula babaawo ebikola ki ebiba bimwambadde. Ekirala okubanga abantu bakola mu bifo ebyenjawulo akaseera keekamu, oyinza okuba oli waka wasigadde nakomunaga naye gwe nva mu tawuni nkulabye mu tawuni ate kati nkusanga wano otambula oti otambulanga muzimu. So kasita batandika okugamba ebintu ebifaanaganako weebityo, olina okusaba ennyo, So sitaani akozaamu photocopy. Omanyi ekifaananyi n'endabirwamu byebimu ku sitaani byasinga okukozesa okufuna mangu emmeeme y'omuntu, kubanga ekifaananyi it's the virtue of you, gwe omuntu omusiige atali liyo obeera gwe wennyini kuba oli kifaananyi. So kiba kyangu nnyo okusika emmeeme eyo ng'akozesa ekifaananyi oba endabirwamu. So babyagala nnyo ne kubasamize babituma nnyo yo ndeetera ekifaananyi kye. So kasita batandika okulaba mu bifo ebyenjawulo, oli waka nakulabeko mu katale nti yiza tanavaako waka, nga akulabeko ku dduuka nti nza budda ndi wano, manya baba bakukyusizza dda, okitegeera. Naye kira abantu okwebuuza gundi ng'obuuze kyokka obeerawo buli lunaku tovangawo okwo buli ssaawa obeera ewaka, naye abantu baga naye ng'obuuze tetukyakulaba naye nga tewali gy'olaze. So bo baba tebakulaba oba wawaanyisibwa naye gwe oba weeraba wooli naye ng'abantu ba bulijjo baba tebakola ki, tebakulaba. So buli woolaba obubonero obufaanaganako bwe butyo olina okuba ng'osituka osobole okuba nga ate osaba
tukabirire Katonda asobola okuba nga akola ki akyusa ebintu n'ekyo ekyoto kye baatwalako ekifaananyi ekyo osobola okuba nga ate okidestroyinga. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, omwaka guno gubadde munene, bingi bye tuyiseemu. Tumanyi omulabe yeetawumudde atambula alinga empologoma anoonya baanaalya. Mukama kyetuva twewaayo mu mikono gyo, kyetuva twewaayo gy'oli otuyambe, otusaasire ayi Katonda omulungi, otuzze bujja kitiibwa ky'amawanga, otulwanire entalo ze tutasobola kuba ffe nga baana b'abantu tewali kye tusobola, naye ate buli kimu kisoboka gy'oli gwe Katonda ow'ekisa. Mukama twewaayo gy'oli 2025 nga tumuyingira. Mukama otuluŋŋamye, otukozese, otukweke mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bane oba tonabakuwa Yesu bulamu bwo oli wakyamu nnyo, toyingira 2025 nga tonawa Kristo bulamu bwo. Ate ekyokubiri era okulwanyisa bino byonna bye twogeddeko, era weetaaga Kristo kuba yekka y'alina amaanyi n'obusobozi okuba nga ate akuwanguza. Gamba ayi Yesu, olunaku olwaleero nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo. Negana Setaani n'ebikolwa bye byonna, era leero nsenga ggwe Omwana Katonda omulamu osobole okuba nga ate onuŋŋamya ate ontoose mu bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale nagamye ku Tesh TV tuli mu kusala nakusiiba nomwabadde isiro okusobola twegattako ennaku 3 leero enkya paka Lwakubiri nga tuyingira omwaka omujja. Katonda yatuwadde obubaka nti omwaka ogujja 2025 it's the year of acceptance, mwaka gwa kukkirizibwa. Buli kimu ekyagaana kirina okukkiriza, era ne tufuna okusoma okuva mu kitabo kya Abaleevi 25:10. So twegattako ku makya ssaawa 12 tubeerako ez'okunkya nga tusaba, ssaawa 6 ez'omutuntu, ssaawa 12 ate ezo olw'eggulo. Then olwokubiri tujja kubeerako n'ekiro nga tukuyingiza mu mwaka omujja, tujja kubeerawo wano. Twagaza olunaku olulungi, mubeere bulungi, katutulemu katono ate tukomawo. Shalom.